Nsanze okukulaba munnange mwana wa maama. Oli bulungi Kingi w'endongo? Ndi bulungi neeyagala sirina mutawaana. Sooka obatolere ku salaamu. Assalaamu alaikum bantu munnange mwenna mbaagala nnyo. Mwebale kubeerayo. Nammwe mbalamusaako abalala mu ddiini zammwe, nammwe mwebale kubeerayo. Tubaagala nnyo. Swawumu egenda etya? Swawumu tugitambuza. Ate tusaasidde weetuli tutambudde. Okay. Neebaza nnyo bannange abasiibye. Nsaba Allah abawe basinga okwagala bakyali bange mwenna abasiibye. Naddala nga temusiibyeko essaawa 8 nga musiibye paka kawungeezi. Nga tebasibyeko 8 ekisuja ne kibagwira. Nga tebafunamu mbeera kasita kituuka. Obugonvu buli butya kati kwatereera? Ngenda mpiiki nga ndi ku ddagala lyange lisembayo. Okay. Ngenda kuddayo abasawo bankyekingemu. Okay. Naye nga sifa ntambulira ku biragiro byabwe. Okay. Katukusabire. Tutandikire ebyokunyumya nga njabo ndaba tulina bingi. Naye katutandikire ku kya concert. Omwaka oguwedde twalaba wasayiningako endagaano ne Keti eya concert yalina okubeerayo this year ku Valentine. Twakomawa. Nalwala nga abasawo balina okunsindika ku leave. Okay. Nsobola okutekinga patients nga tukyasobola kukatinga up na period twali tulangiddemu. Okay. Era abantu baffe tujja bagamba dates empya very soon nga tumaze zifuna. Essaawa zino temunaba kufuna dates empya? Era benyume nabo mu inbox abasinga mbagamba balimbemuko kati ne tujja kuba tubategeeza essaawa yonna. Okay. Because tusuubira gitwala wa concert this time around? Era omutesitesi yakusalawo ku venues kubanga zonna tusobola ogendayo. Okay. Ajja kusinziira wonna wanaatutwala tujja kusiimawo. Okay. Tusobola kulinda abamu twesunga dda concert. Nange kenyini neesunga kuba nze number 1 fani wange. Olabeera alumba brand yange nze kenyini. Nyambala ekifaananyi kirala nenzija nenjirwanirira ate nemaani nzirayo. Awo wennyini ddala bako amabega awo walina Zakayo ng'afuuse Zakayo n'okuba katuuni. By the way, waliwo ne ka clip ke nalaba ng'ogamba akasimu mwali bangiko awantu akasimu k'omuntu omu ne kavuga n'obagamba nabawa ringtone oluyimba baluyita sali kyokka mwe mpulira torontorontoronto. Nali mu bakyali bange nga balese ringtone wa Samsung. Ne mbagamba bwe temuwulira kayimba kange ke nayimba kano ke mulina okuteekamu mugyemu ebyo ebiyimbayimba mu ssimu. Essimu erimu setting yingire munda osettingemu music. Asettingemu kayimba ki? Ebiseera ebyo twalina akayimba kaffe nga kanyuma okukamala. Ke bayita ani? Baali bakayita omusajja yesali omwana ebyalugawa. Omusajja yesali. Nga kasesa abantu okukamala. Ng'abantu we basinzira bennyini. Omanyi ndi mugezi wa ngero. Najja kutandika okujja ku TV ngererengamu abantu engero. Okay. Bw'oyagadde okutuuza mu lugero k'otuzaawo. Era abantu wennyini basinzira ne bagamba lwaki omwana tava ku musajja. Bw'eba ngoma omuto yakuba omukulu yakola ki? Yayimuka nazi amuleke. Omusajja yalumba omwana n'alumba omusajja. Naye kasita omusajja yava ku mwana n'omwana n'ava ku musajja. Kati omwana yamuvaako omusajja takyamuliko? Tewakyali kyokyoli. Singa omusajja addamu n'alumba omwana. Mbazzi. Ng'omwana addamu nga naye asituka. Ku luno tuba tumutwala ku ntandaalo. Ku ntandaalo akoleyo kyate. Kwe tugunjulira. Kwe mugunjulira. Okay. Katusabe taata omukulu yawulira. Omanye ensi kwerwanako.
ow'amaanyi aba afunyanga n'omunafu afunya. Kituufu. Ensi kwerwanako ate okulwana kunyiikira. Ate omulwanyi omutuufu taggwebwako byakulwanyisa. So kyobula ffe munanga abantu tubeegendereza osobola okutankula omuntu nga ofiiringa omusobola n'akulekayo mu kitimba. Okay. Ekibuuzo ebintu bwe bitabirina kye bigatta ku industry oba kibirina kye bitoola ku industry? Industry Allah yamanyi gyeraga. Enaffe tugezaako bugeza kye tusobola. Kizibu nnyo okupredictinga nti nzize kugattako. Naye participation ya buli muntu ekauntinga. So industry yebuildinga yokka kubanga tosobola kutula n'ogamba nti kati kandiplaninge bwenti for the next 5 years. Yo yennyini after emyaka 5 ogenda ogyekanga ng'olaba abapya balala, olaba n'abakadde abalemeddeko. So industry yevuga yokka. Okay. Ennaku zino tugenda ndooza tugenda kukwata omwezi nga tuli ku nsonga y'aba big 3. Nkakasa naawe ogiwuliddeko gy'owangaalira gy'otambulira gy'okolera ogiwuliddeko ensonga y'aba big 3. Buli omu avaayo n'agiwaako endowooza yeyenga bw'aba alabye. Njagala kuwulira ku ndowooza ya big 3 eno. Okkiririza mu abantu kye bayita big 3 era big 3 ekintu ba ate nze nja kugamba big 20. Otya ate? Nti ebbanga lyetubaddewo ministry ne betuzudde nti kati abayimbi bangi tekyasobola kubatoola kugamba nti bakyali omu oba babiri. Nti ogamba nti organizing brands ennene era ezikaunting ezireeta abantu bali over 20. Tekyali ebyo bya big 2. Big 2 big 3 tebikyaliwo ebyo. Ogambe mbu ate Bobby ne Kamili kati eyo big 2. Ne Bebe Cool muteekeko tuli ku big 3 tetuli ku big 2. Kati abayimbi bafuuka bangi togalaba Kenzo gyali Mutalo gyali Good Life gyeri nga abayimbi bangi tosobola bamalawo ogeotunuliranga ne kuwandira ng'omupya music gwakuba azitowa tokyasobola mu categorizinga mu ng'omunyoka. So abayimbi bangi ate bonna buli omu muwe value ye asobola okunyumirwa industry. Waliwo abatugamba nti buli mulembe gulina be guleeta basatu. Twalako ku mulembe gwa Frigo Eli Wamala afire, ne tulako ku mulembe gwa Mwami Sebata Basude Kafeero, ne tulabakaawo Mr. Temakula Geoffrey Lutaya Ronald Mayinja, ne tulabakaawo Bebe Cool Bobby Wine Chameleon, ne tujja ne tulaba Lutalo Eddie Kenzo A Good Life, tuzze tulabye Saha, tulabye Ziza Bafana, ani awo omulala. Tulaba basatu. Waliwo Gravity. Waliwo abayimbi bangi nnyo awo. Kati kyenvudde nkugamba nti tokyasobola kuba limitinga. Nze nagenza okutuulamu nga ndaba eri big 20. Era essaawa yonna nja kuta lisiti yange ku mukutu gwange ya big 20. Chameleon yagambye nti biri bye bagamba nti ba big 3 bayimba ebyo babigambe nti kati ebyo byavuddewo batandika buto kati okusimula endongo. Bw'otunulamu nga King Saha abasajja bano abasatu singa bagamba nti kati kuddamu kusimula endongo okusinziira ku baana abaliwo n'endongo gye bakola bakyasobola okubaako we banyweza. Edda nali faani kati nafuuka competitor. Kati kyolina okumanya awo nange wentera akayimba kange kammani. Yes. Kati ate awo twesange kazanyiro so mba sikyaswa nange kukitunuuliranga faani mbangira kitunuuliranga competitor. Kitegeeza bajje mumwabike mu mbeera yonna. Munange enensi self service era ojja kuganga buli omu alidde share ye. Okay. Awo wennyini katukole ku nsimbi tukomawo ne mmane luyimba lupya ekuve wa King Saha
tukyali ku BBS The Final program tukyakyalte yasinzidde nakawukawo okubeera nga tunyumyamu naye tukomawo temuvaawo.